يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين تفرد بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة حتى تركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتنا مجبو ربيريا غتينا الله تبارك وتعالى. سبع الله وجتي وسيبين غني من بكم بك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله. olwaleero mwezi gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogwa Ramadaan tugenda kubeera nga twejjukanya emu ku ibaada ezirina okukolwa ennyo naddala mu mwezi guno ogw'ekitiibwa, nga ne ibaada eyo si ndala wabula ya ibaada ey'edduwa, okuyitiriza ennyo okusaba Allah tabaraka wa ta'ala mu mwezi guno ogwa Ramadaan ogw'ekitiibwa. Ensonga y'okusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu Qur'aani ey'ekitiibwa, ba'da a'uuzu billahi minash shaitaani rajiim, wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. nti yagamba omulezi wammwe Allah, munsabe nja kubaanukula, munsabe nja kubaanukula. inna alladhina yastakbiruna an ibadati, mazima abo bonna abeekuluntaliza mu kunsaba. Ulira Allah tabaraka wa ta'ala atukakasizza nti omuntu singa amusaba aba waakumusasula Allah, aba waakumuwa ekyo kyamusabye. N'agamba ate yeesuulirayo ogwannagamba n'atamusaba, sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. Abantu abo Allah tabaraka wa ta'ala aba waakubayingiza omuliro jahannam. Lwaki? Lwakugaana kumusaba. Ekyo nno kitulaga obukulu Allah tabaraka wa ta'ala n'ekisa kye kyalina gye tuliffe ebitonde n'obugabi bwe Allah tabaraka wa ta'ala. Kuba olwaleero ekitonde bwe kiba kisaba kitonde kinnaakyo, ekitonde kino kye basaba kituuka ekiseera ne kikoowa. Yensonga lwaki omuntu asobola okuwanguyira mu kusooka n'omunnyonnyola ebizibu byonna abaako engeri Allah gy'amusobozesa n'akuyamba. Bw'akuyamba ogwokubiri, ogwokusatu, omulundi ogwokuna bw'otuukawo, abaana olugendo muyita nti taata muzeeyi gundi abadde azze akwetaaga, asobola okubagamba mumugambe taliiyo, lwa nsonga akukooye. Naye ye Allah tabaraka wa ta'ala wamu n'ekyo ng'atulagira kumusaba, yatusuubiza okubeera nti bw'omusaba Allah tabaraka wa ta'ala aba ajja kukwanukula. Ate era n'oyo eyeekuluntaza n'atamusaba Allah, Allah waakumuyingiza omuliro jahannam. Kitegeeza nti ibaada y'edduwa, okusaba Allah tabaraka wa ta'ala, ibaada nkulu nnyo nnyo nnyo. Nga tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe, tulaba nti Allah tabaraka wa ta'ala atulagidde okumusaba atwanukule.
ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu hadith entuufu ngejiwa ku sahaba ayitibwa Salman al-Farisi. Salman atunyumiza n'atugamba nti ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti inna Allah hayyun karimun, mazima Allah tabaraka wa ta'ala akwatibwa ensonyi ate era mugabi nnyo. Allah yastahi, asonyi wala Allah tabaraka wa ta'ala akwatibwa ensonyi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi, tisinga omusajja singa omuntu abawanise gyali emikono gye ng'alina kyamusaba Allah, ayyaruddahuma sifran khaibataini, okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala omuddu oyo awanise emikono gye ajizza nga tegiina kyegifunye nga giviiriddemu awo. La ilaha illa Allah. Oyo nno ye Allah tabaraka wa ta'ala. Ku bugagga bwaliko Allah fa beetaavu gyali, era atulagidde tumusabe atwanukule. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam naye ku nsonga eyo atukakasizza bulungi nnyo nti mazima Allah tabaraka wa ta'ala musonyiwavu nnyo ate era mugabi, akwatibwa ensonyi singa omuntu aba awanise gyali emikono ng'alina kyamusaba, omuntu oyo okuzza emikono gye nga tegirina kyegifunye ng'era giviiriddemu awo, bimaana nga Allah tayanukudde muddu oyo kyabeera amusabye. So tulina okwettanira ennyo ibaada eyo. Mwattu ate bw'otunula ate ffe tuganyulwa ennyo mu yo, ng'awamu n'ekyo ffe tuba n'obwetaavu bwe tusaba eri ye Allah tabaraka wa ta'ala. Edduwa kyekyokulwanyisa ky'omusiraamu yenna, era kyekyokulwanyisa ky'omukkiriza. Oyinza okumbuuza n'oŋŋamba nti otya, era kijja kitya, era kisoboka kitya? Katulabeyo ku byokulabirako ebitukakasa nti edduwa kyekitala ky'omukkiriza, kyekyokulwanyisa kye. Ekyokulabirako, tutwale ekyokulabirako eky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali mu lutalo lw'e Badiri, yatunuulira eggye ly'Abasiraamu ku butono bwe lyaliko, n'atunuulira n'eggye ly'Abakuraishi ku bunene bwe lyaliko, n'alaba nga eggye ly'Abasiraamu terigenda kusobola kuwaŋŋanga eggye ly'Abakuraishi lino kuwangula lutalo olwo. Nabbi sallallahu alayhi wasallam atunuulira eggye ly'Abasiraamu bali 100, bw'atunuulira eggye ly'Abakuraishi nga bali 319, istaqbala al-qibla sallallahu alayhi wasallam. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yayolekera ekibula, thumma rafa'a yadayhi qailan, bwe yamala n'awanika emikono gye n'asaba Allah tabaraka wa ta'ala ng'agamba ti Allahumma injiz li ma wa'adtani, ti ayi Allah tabaraka wa ta'ala nkusaba onkolere ekyo kye wansuubiza Allah. Allahumma, ayi Allah wange, ati ma wa'adtani, nkusaba Allah ompe kye wansuubiza. Allahumma, ayi Allah wange, in tahlik hadhihi al-asaba min ahli al-islam, singa abantu abatono bano bajja ne bafa, abantu Abasiraamu abatono bano singa kijja ne baba nti bafudde, battiddwa, baweddewo, la tu'bada fil ard,
Allah togenda kusinzibwa ku nsi kuno. فما زال يهتف بالدعاء مادا يديه مستقبل القبلة يجينا الناس صلى الله عليه وسلم nga saba Allah tabaraka wa taala nga wanise emikono je nga yolekedde mu kibula. Bwatu Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu kyavajja jali namugamba ya nabii Allah wange gwe nabbi wa Allah kafaka munashadatuka rabbuka chosabi Allah wo chomukowodde kimala fa innahu sayunjiz laka ma wa'adaka tumazima ye Allah tabaraka wa taala wa kukukolera ekyo kye yakusuubiza. Hadithi eyo eri mu sahih Muslim. Bwatu Allah tabaraka wa taala kyava tunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim idh tastaghithuna rabbakum mujjukira ekiseera we mwakowoolera Allah wammwe fastajaba lakum n'abaanukula Allah anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin nti mazima ye Allah tabaraka wa taala wakubongerako bamalayika 1,000 nga bagoberegana. Bimaana bamalayika ewava ng'omu nga waddawo omulala Allah tabaraka wa taala yabasindika bayambeko omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba mu lutalo lw'e Badiri. Era nabwe ekityo abasiraamu ne babanga bawangula abakuraishi mu lutalo lw'e Badiri. Luvannyuma nabbi sallallahu alayhi wa sallam yawanika emikono gye Allah tabaraka wa taala n'amunnyonnyola ensonga nga bwe yali efaanana. Edduwa tulaba nga kye kitala ky'omukkiriza. Ekyokulabirako ekirala tulabe Nabiyullahi Ayyuba alayhi salam. Nabbi wa Allah Ayyub Allah tabaraka wa taala yamugezesa n'obulwadde. Obulwadde bwamulumira ebbanga, naye obulwadde bwe bwamulumira ebbanga teyaggwamu maanyi eri Allah. Teyafuna birowoozo bibimutwala ku balala batali Allah nga basuubira nti bebasobola omutaasa okumuwonya obulwadde obwo. Nedda. Abantu bonna bwe bamuvaako n'aba nti asigazza mukyala we, nga mukyala w'oyo yamulika amujjanjaba. Nabiyullahi Ayyuba alayhi salam Allah mutunyumiza n'atugamba mu Qur'an ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah agamba nti wa Ayyuba idh nada rabbahu anni massani adh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Mujjukire Ayyub mu kiseera we yakoowolera Allah wa tabaraka wa taala n'amugamba ya Allah wange mazima obulwadde bunnuma ate mazima gwe Allah gwe musaasizi w'abasaasizi gwe musaasizi asembayo. Agamba ati Allah agenda mu maaso Allah n'agamba fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurr. Allah tabaraka wa taala agamba fastajabna lahu. Oluvannyuma lwa Ayyubu okuba nti yasaba Allah yamwanukula. Allah yamwanukula atya? N'aba nti Allah tabaraka wa taala yamuwonya obulwadde obwali bumuluma. Edduwa kyekitala ky'omukkiriza. Edduwa kyekyokulwanyisa ky'omukkiriza yenna. Allah tabaraka wa taala tulaba ng'atulaze obukulu bw'okumusaba Allah. Allah ye mugagga, fe tuli baavu, fe beetaavu eri ye Allah tabaraka wa taala. Na bwe kityo tetulina kuggwaamu ssuubi mu ye Allah tabaraka wa taala. Baganda bange ab'ekitiibwa, katuwummulemu katono ate tukomewo insha Allah tubeere nti tweyongera okwejjukanya ku ibaada eyo. وبارك الله فيكم. يا من أجبت دعاء نوح
روح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا